Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe wabula naawe atannaba kubanga osubscribinga nnyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna mukyali ku mawulire aga ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga lya Canada amanyiddwa nga Joy Ruth Achenge ono nga yagobeddwa era agenda kutikkibwa ng'ennaku z'omwezi 21 nga bwe nkugambye mu mawulire gaffe ensembyeyo okubanga nguwa wabula gwangoberera ku mukutu guno ogwa Red Zone TV yagala okutegeeza nti kati mukyali kuwago naye nga bwe twakutegeeza emabega ambassador oba deputy ambassador w'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates eggwanga ery'Abawarabu eritakkiririza mu nonsense omu kati nno makya g'olunaku olwaleero njagala nkuwe amawulire gano ogategere mukyali kuwe Canada n'owe Dubai essawa yonna agenda kubanga atikkibwa misango ki mu embassy eyo esangibwa mu ggwanga erya Dubai oba mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga ekya Dubai ambassador atuulayo ono gwolaba njagala okutegeeza nti baasanga emisana ebeera embassy ekiro ng'efuuka zanyiro lya Zaara nga yagifuula kasino era ng'emisana ebeera embassy bakola ku bannayuganda abasangibwa eyo kufuna visa n'ensonga endala nga bw'ozimanyi wabula bagenda okukola okunoonyereza ng'ekiro bazannyiramu Zaara era nga bagifuula kasino mu budde obw'ekiro ate ng'emisana yebeera embasa y'eggwanga erya Uganda kati nno bano abasajja Abawarabu bannonnosensi naddala mu nsonga eza Zaara kati nno njagala okutegeeza ambasada w'eggwanga erya Uganda abeera deputy ambassador n'abamu ku bannayuganda naddala abamu ku staafu ye abatuula ku staafu ye bakola nabo kigambibwa nti emisana babadde bakola ku bantu ate nga bakolako mu kasoobo ekiro ne badda mu kuzannya Zaara ku embassy tino njagala okutegeeza ngenda kuwa information wano otye mubadde mukyali kwago amawulire age Canada gano ne gajja wuliriza emikutu egy'enjawulo nejja ne giripootinga UAE deports Ugandan envoy amid casino scandal eggwanga erya United Arab Emirates lidipotinze era nno ndowooza gajja kuba mawulire ga kudipotinga abasajja babatikka babakomyawo e Uganda gye bagamba nti ekulukuta mata kati no babalagira kubeera nga bakomawo mu nsi ekulukuta mata bagibeeremu nti Uganda egenda kudipotinga abakozi ku embassy ambassador oyo gwolaba n'abakozi be bakola nabo bali mu kuzannya Zaara mu kifo ky'okkola emirimu gya embassy wuliriza Dubai, United Arab Emirates, in a shocking diplomatic fallout. The United Arab Emirates, UAE, has deported Uganda's ambassador to the UAE after an investigation revealed a clandestine casino operation at the Uganda High Commission in Abu Dhabi. Uliriza. Nti ekibuga ekya Dubai, eggwanga ya United Arab Emirates mu Buwarabu awo bagamba nti bagenda kutikka oba baatisse dda sinakindi okubanga baamutisse dda okubeera nga batikka ambassador mu ggwanga erya Dubai mu ggwanga erya UAE mu kibuga Dubai n'abamu ku bakozi banne oba ababa bakozi be oba bakozi banne bakola nabo ku embassy ey'eggwanga erya Uganda kakati bano kigambibwa nti either batikkiddwa dda nabo oba bagenda kutikkibwa bave mu ggwanga erya Dubai bajja mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga zino wammanga zigenda okubanga nkuwa gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV wuliriza details emerging. The casino allegedly run by the ambassador and the staff was discovered during a raid by UAE authorities. Emabega kaawo twakuwa amawulire nga kigambibwa nti waliwo abakungu kuva mu ggwanga erya United Arab Emirates amagye ag'eggwanga eryo gaasalako embassy y'eggwanga erya Uganda esangibwa mu United Arab Emirates mu kibuga Dubai ne basalako nga bafunye olugambo nti muno mwandibanga mulimu kasino mu kifo ky'okubeera nga ate bakola ku nsonga endala eno embassy yandibanga bagifuula kasino intelligence olwajja abasajja amagye g'eggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai ne basalako embassy y'eggwanga eryo erya Uganda mu kibuga ekyo bagenda okufuukuuza bagenda okunoonya bagenda okkizuula nga embassy emisana ekola ekiro nefuuka kasino era ne basangayo ebyuma ebya Zaara ne basangayo ebintu bingi ebikozesebwa mu kuzannya Zaara gwampuliriza mukoto gwa Red Zone TV
Sebambulide Patrick nzendi wonze nkuwereza nyongera okutegeeza tanaba kubanga olayikinga kirira wansawo tuwe ekigalo tolina kyofiirwa bw'olayikinga wabula oyambako information okubanga etambula buli muntu yenna gyali gyasinzira okubanga gyatulabira n'aba nga tamiisinga nsonga nga zino. Wuliriza ezimu ku nsonga ze nkugambye amagye gaasalako embasa y'eggwanga eyo gagenda okutuuka nga mulimu obujulizi nti ddala ekiro enebeera kasino. The operation was found to be unauthorized and in violation of UAE laws and diplomatic protocols. Abula abambasada ba Uganda bakikoze. Wuliriza nti abasajja bagenda okkizuula nti ensonga eno ya kasino eri unauthorized tekkirizibwa mu ggwanga eryo ate era kimenya amateeka ag'eggwanga erya United Arab Emirates n'ekyokubiri kimenya amateeka ge bayita diplomatic protocols emitendera gye balina okugoberera omuntu okubeera ambassador engeri gy'alina okweyisaamu. Bino byonna byaleetera obuzibu ambassador ow'eggwanga erya Uganda ng'amagye g'eggwanga erya United Arab Emirates gamaze okusalako embassy. Uliriza, the Ugandan government has been summoned to explain the incident, sparking a diplomatic crisis between the two countries. Officials abakungu ab'eggwanga erya Uganda baayitibwa mu bw'obuyinza mu ggwanga erya UAE babitebye bannyonnyole era bategeeze ensi nti ddala lwaki muba musobola okuzannya kasino mu embassy ate nga bannayuganda babeerangayo nga beetaaga obuyambi bwammwe. Official ba Uganda baayitibwa era kigambibwa nti bwe bagenda ne bennyonnyolako kigenda okuzuulwa nga tewali option ndala, tewali solution ndala, tewali kyabakolera kirala okujjako okugoba bano ba ambassador n'abakozi be mu ggwanga erya United Arab Emirates. Ambassador ono yaani? Omusajja oyo gwolaba akulembeddemu kino bamuyita Mayega, ye ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu kibuga Dubai, United Arab Emirates. Bamuyita Henry Mayega. Ono nga yalondebwa okubeera ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates mu kibuga Dubai ennaku z'omwezi zaali nga 26 mwezi gwa kutaano mwaka 2022 eyo. Era amawulire gaafuluma ku mikutu egy'enjawulo nti ambassador Mayega appointed consul general for Dubai. A consul general is a consular officer of the highest rank who is stationed at a place of considerable commercial importance and supervises several other consuls. Okitegedde ono yalondebwa mu mwaka ogwo nga kigambibwa nti ye yali agenda okubanga alondoola okulabirira n'okumonitalinga ba consuls abalala mu ggwanga erya United Arab Emirates. Kati ne gwe balonda okubanga yalinga mukama w'abalala ate ye yakwatiddwa mu bikolwa eby'okuzannya zzaala mu ggwanga eryo. Amawulire gano gaalangibwa permanent secretary eyali mu ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga ebiseera ebyo ng'ennaku z'omwezi 26 mwezi gwa kutaano 2022 yali amanyiddwa nga Vincent Waiswa Bagire ye yalanga yakola okulanga kuno n'ategeeza nti mwami Henry Mayega tumulonze kubanga tumulabyemu obusobozi ate tulabye nga ajja tukiikirira bulungi era ajja kuweesa bulungi Uganda ekitiibwa era ffe ng'aba NRM tumwagala nnyo era tulabye emirimu gy'akola gyetaaga okubanga tumukuza tumuwe n'obwa ambassador obw'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya UAE mu kibuga ekya Dubai. Kakati nno oyo omusajja gwolaba avuddeko kalumanyo era wetwogerera nga naye yadipotingiddwa wamu ne sitaafu ye bakola nabo tebatisse ye yekka. Kugambye mbadde mukyali kugali. Mabegako awo twakuwa amawulire agaafuluma okuva mu parliament ng'abamu ku babaka ba parliament nga kuno kuliko ne leader of opposition naye nga bakulembeddwamu Honorable Mwadanku Nyingi. Omusajja ono bambi agezezaako okubanga emirimu agikola. Mwadanku Nyingi mubaka ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ng'akiikirira abantu ba Kyaddondo East ate gyawangaalira. Mwadanku Nyingi ye yaleeta ensonga eno. Yajja ku parliament n'ategeeza speaker nti Mr. Speaker oba Madam Speaker ekyamazima tulina obuzibu ng'eggwanga nakizudde nti mu embassy y'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Arab Emirates Mwadanku Nyingi alipotinga nti mu ggwanga erya United Arab Emirates bino nno nabikuwa live ng'ali mu parliament atadde akaka. Mu ggwanga erya United Arab Emirates tuli mu kuswala nga bannayuganda oluvannyuma lw'okukizuula nti ambassador ow'eggwanga lino amanyiddwa nga Henry Mayega kizuuse nti embassy agizannyiramu kasino bagizannyiramu zzaala ekiro bagifudde kasino. Speaker n'amugamba tujja kwongera okunoonyereza n'amugamba bino si bya kunoonyereza. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga
mu gavumenti yammwe ey'abavubi amanyiddwa nga General Jeje Odongo waali ajja nnyonnyole. Minisita ono yayitibwa mu kakiiko najja nannyonnyola bye yannyonnyola lwaki balina kasino mu embasi y'eggwanga erya Uganda esangibwa mu kibuga eky'e Dubai. Mwadanku nnyingi n'alemerako era palamenti enkeera n'efulumya. Tusalinga ennaku z'omwezi lumu mwezi gwa 8 guno gwennyini gwe tulimu 2024. Uliriza amawulire ekiwandiiko ekyafulumira ku mukutu gwa palamenti. The Deputy Speaker, Thomas Tayebwa, has asked the Minister of Foreign Affairs, General Jeje Odongo, to respond to allegations of the use of Uganda's consulate in Dubai, United Arab Emirates, as a casino. Deputy Speaker yakubiriza Parliament ku lunaku olwo era nti yayita wayalagira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eyo kayite Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga amanyiddwa nga General Jeje Odongo nga kigambibwa nti ono naye ddiiru yagirimu, ensonga yazirimu, byatambulanga wakati waabo ababiri ye General Jeje Odongo ne munne amanyiddwa nga Henry Mayiga ono nga ye ambassador atula mu consulate eyo. This follows media reports indicating that Uganda's consulate building in Dubai is being used as a covert casino, an issue picked up and raised as a matter of national importance by the shadow Foreign Minister Honorable Mwadanku Nyingi NUP Kyadondo East during the sitting of Parliament on Thursday 1st August 2024. Nti kino kyaddirira reports okuva ku medias ez'enjawulo nga ne Red Zone TV mweri oluvannyuma lwa media zino okureportinga Honorable Mwadanku Nyingi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Shadow Foreign Affairs Minister nga wa kibiina kya National Unity Platform Parliament ye reportinga era ng'akiikira abantu b'e Kyadondo East yazze mu Parliament ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omunaana 2024 n'ategeeza Speaker Deputy Speaker yabadde akubiriza olunaku olwo amanyiddwa nga Thomas Tayebwa nti ekyamazima twetaaga okuba nga ensonga eno tugyogerako. Uliriza, Nkunyenyi called for an investigations into the allegations, saying that the matter, if left unchecked, has internal ramifications. Mwada Nkunyenyi yakalambira n'ategeeza Deputy Speaker Thomas Tayebwa nti ssebo singa ensonga eno tugireka nesigala ng'etambula nga mwe mugiraba ekyamazima kigenda tuswaza, tugenda kufuna ebizibu era tugenda kulabika ng'eggwanga ery'ekisiru newankubadde mwakola bye mwakola ensonga eno twetaaga tugiyingiramu ate ne tukola okunoonyereza okw'ekintu ekikulu. Okitegeera comment yakola njijjukira yagamba bw'ati: Parliament pushed for this consulate to extend support and services to Ugandans who are thousands living in Dubai. Ti Parliament yakola nnyo okulaba nga offices zino ziteekebwawo. Jjukira Uganda eyina embassy mu ggwanga eryo era eyina ne ba deputy, eyina ambassador, eyina ne ba deputy ambassador. Kati nga kigambibwa nti ambassador ne deputy we okuteekawo office ey'omu kibuga eky'e Dubai, Parliament ye yakola ennyo era balwana nnyo ng'ababaka bateekewo okusobola okuyamba bannayuganda. Surprisingly, turning the consulate into a casino and a gambling house contravenes the laws of UAE, our laws and international laws governing diplomatic premises. Mwada Nkunyingi abategeeza nti ekisinga okwewuunyisa mukimanyi bulungi nnyo nti okuzannya zzaala kimenya amateeka mu ggwanga erya United Arab Emirates, ate ne bwe tuba tuvudde ku UAE naffe eggwanga nga Uganda kino kimenya amateeka. Ekyokusatu kimenya amateeka agafuga ensi yonna, international law. Mwada Nkunyingi annyonnyola Speaker ku nsonga eyo. Nkunyingi justified that the consulate was established and therefore expected to be managed in accordance with the law. Tibino awo ndowooza mutegeddewo, sijja kulwawo nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Henry Mayiga nga yabadde nga ambassador w'eggwanga erya Uganda mu UAE mu kibuga Dubai, ono naye getufuna kati genjagala okuba nga nkuwa agobeddwa mu ggwanga erya United Arab Emirates. Olowooza Uganda ki ekigenda okuba nga kiddako? Mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole mangu, ate naba kubanga ate oliking agenda olaba ekigalo, tuwe ekigalo obeere nga ate tomesinga nsonga yonna ku nsonga eri gye tusembyeyo okuba nga tukuwa. Ambassador w'eggwanga erya Uganda mu Canada amaze okuba nga atikkibwa oba agenda okutikkibwa ng'ennaku z'omwezi 21 amanyiddwa nga Joy Ruth Achenge. Ono si Jane Ruth Achenge banjawulo. Jane Ruth Achenge oli akola nga minister ow'ensonga z'ebyobulamu, health minister, wabula ate Joy Ruth Achenge ono akola nga ambassador mu ggwanga erya Canada ow'eggwanga erya Uganda. Kati naye yagobeddwa. Bannayuganda nno bangi balabiddwako nga bo batandise okusanyuka bagamba ye babagobe
era batendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba olwalinnya ekigere kye mu Canada n'alinnya ekigere mu America ebintu bitandise okuvaayo nga si bya bulijjo. Jjukira nakuwadde amawulire Mathias Mpuuga ne ttiimu ye nabo bennyini bateekeddwako envumbo nga bwe wabiwulidde. Kakati we twogerera n'abalala zitandise okuba nga zivaayo. Kati bannayuganda bangi bavuddeyo nga batendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba musajja gwe ekyamazima siriddamu kubeera nga nkubuusa amaaso. Kankuwa akamu ku butambi buno nze gye tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwa olubale kubanga okyagoberera mukutu gwammwe yonna gye musinzira okubanga gye mutulabira. Wuliriza bino nze gye n'obubaka bwammwe ku nkomerero. Tebo taata nze nkutadde nzikiriza Bobi Wine oli mulala. Omanyi mwagala nnyo okubeera ku loko obantu nga njogere ntya ku mawulire ku TikTok ku Instagram biki ebyo mubeerewo ku mikutu egyakabi mugenda kufuna amawulire. Temwebaka gana muli sinza sula nagwo sinza kkiriza kwebaka. Gwagala Bobi Wine kiriza nti wooli olwo omusajja woyina simanyi I don't know nze nyongedde okutya kibayite Bobi Wine. Omanyi okuba nti no ambassador bamudipotinze ng'ate yali mu kavidiyo nga kwata abantu video n'abagamba agenda badipotinga baddeyo waabwe. Sharing a video. Bobi Wine. Who is Bobi Wine? Bobi Wine okulagana baani? Sharing a video eno. Kwata mu screen eno olemezemu olugalo onyige sendi paka gyekoma. Nyigiriza ekigalo ky'okisharingireko abantu bo. Tugere mu maaso. Gana amawulire gannaku kusaide mwanzi wa amalungi ne gannaku ate gewunyisa. Wabula nzi kyensusunzo tutegera olwaleero nti nze nyongedde okutya omusajja obayita Kyagulanyi Ssentamu Robert oli mulala ssebo taata. Sharing a video kano kalalamu tambuza video eno information ekende mu maaso. Mbadde wano omayinze essaawa zino mbeera ku BBC Al Jazeera emikutu egyakabi kuno kwembeera sheniyeni nga ndabalaba ebigenda maaso mu ggwanga. Mbadde kunera bamawulire omukyala ambassador wa Uganda e Canada bamudipotinze nenge entabwe eva kuki Tebo taata nze nkutadde nzikiriza Bobi Wine oli mulala. Omanyi mwagala nnyo okubeera ku loko obantu nga njogere ntya ku mawulire ku TikTok ku Instagram biki ebyo mubeerewo ku mikutu egyakabi mugenda kufuna amawulire. Temwebaka gana muli sinza sula nagwo sinza kkiriza kwebaka. Gwagala Bobi Wine kiriza nti wooli olwo omusajja woyina simanyi I don't know nze nyongedde okutya kibayite Bobi Wine. Omanyi okuba nti no ambassador bamudipotinze ng'ate yali mu kavidiyo nga kwata abantu video n'abagamba agenda badipotinga baddeyo waabwe. Sharing a video. Bobi Wine. Who is Bobi Wine? Bobi Wine okulagana baani? Sharing a video eno. Kwata mu screen eno olemezemu olugalo onyige sendi paka gyekoma. Nyigiriza ekigalo ky'okisharingireko abantu bo. Tugere mu maaso. Gana amawulire gannaku kusaide mwanzi wa amalungi ne gannaku ate gewunyisa. Wabula nzi kyensusunzo tutegera olwaleero nti nze nyongedde okutya omusajja obayita Kyagulanyi Ssentamu Robert oli mulala ssebo taata. Sharing a video kano kalalamu tambuza video eno information ekende mu maaso. Mbadde wano omayinze essaawa zino mbeera ku BBC Al Jazeera emikutu egyakabi kuno kwembeera sheniyeni nga ndabalaba ebigenda maaso mu ggwanga. Mbadde kunera bamawulire
omukyala ambassador wa Uganda e Canada bamudipotinze nenge entabwe eva kuki olunaku luyacyankalanya abekalakasi aba NUP e Canada najja nabyeyingizaamu. Omanyi by the way ubanga oli ambassador tokkirizibwa kukola kikola kyakola yewe nakira balengamba ngazi mumutima ngamba iki kyakitya leero ambassador akikoza ata kwa ambassador banga abamukulembezera banga president mu nsi eyo esaawa ezo era ambassador taba na side ne ambassador yaje n'abane side nakulaga nti ana side yaliko ekikolo kya government kino kikiza ezina amateeka matuufu kati amulira ngakagwawo ambassador ngina kutoka video yao ye bamundipotinze emirimu egikumyawo mu Canada era oyo amala agaliwo sharing video kubanga no malala tambuza video yetu kubanga obalala bobwanyi tambuze kubanga otagitambuze bo mulinde molukwe oboyide mbamwagala nawe wenyine bawoyide molukwe omulala bamita mafias mpunga abadduka mu ggwanga bamutesako bani abadda asaba visa ya America terinziza yegambye nganga eficho muwe mgenda ute stamp ne mugamba gotena jolaga tolijja ay toligenda bintu bizibu ebintu bizibu nnyo oyo musebe bya bani mpuga bamutesako bani n'abalaba bade badduka mu Uganda bagala kwebeera mu America babage my friend don't try, you will never come and you will not come gema ule genyina malisinda sura nago kakandi gatambuze nomulala gafuneze kadi nebake fenafe bwakaziba obeeyo ng'ozanyiza Bobi Wine muzanyizo ni on risk. I'm telling you, this gentleman is not a joking subject. Bobi Wine is not a joking subject. Try him on your own list. I'm telling you. How could it? Let me sleep. Tamboza video. Puga bamwade ban tasobola ambassador bamudipotinze ida man kusumideko kintu kyabulabe nnyo eri omwami yenna olina obubonero buno wamma. Yes, Resident TV Poli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe kakati dakiika eno njagala kubanga mpita mu bubaka bwammwe mawulire ge tusembyeyo kubanga tukuwa gabadde ga ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Canada. Mwenga naye yatikiddwa kakati kkiriza piteyite mu bumu kubaka bwemusobodde okubanga ate munteerako ku nsonga eyo esembyeyo. Sebambulidde Patrick Nzendiwo mukutu gwa Redio TV bw'oba tonnaba kubanga olayikinga kkirirawo olaba ekigalo ekituwe nga bwe nkugambye nti gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okubanga ate etambula mu bubaka bw'ensembyeyo okubanga nfuna kubaddeko ono tataddeeko linnya ataddeko FSLC simanyi bwe kiggwayo Kyeswa Roni wabale kubanga kwoli abagambye musaaga n'omubanda mujja kiwulira bamuyise Kyeswa Roni kansubira oli bulungi wabale kubanga gyoli message etuuse. Joth Matthews n'agamba live in Canada. Anyway message etuuse sigitegedde ni ono mulala ataddeko obubaka bwe. Collins Komakech n'agamba bali kutuweereza oyo Joy Ruth Achenge yatunda dda emyoyo omwoyo gwe okubeera ambassador wa Uganda. Munange message etuuse. Collins Komakechi bali kubanga ogoberera kyokola kya mutawaana nnyo nkulaba nnyo obeerako nnyo. Sonko Matthew ogamba otya agamba empuuga de mapuuga musaaga ya muliro message etuuse bali kubanga kwoli muholozi bibi bali kubanga naye kwoli kyonna kyokola agambye ye yeewunyizza kubanga bonna baganda bonna abagobeddwa baganda kati nate nowe Dubai naye uyo naye muganda. Kabenge abudu bali kubanga kwoli we bali kubanga kwoli message etuuse. Nantongo we bali kubanga kwoli message etuuse. Bet Wonders we bali kubanga kwoli message etuuse. Imelda
Imelda Dongo webale kubanga kwali message etuuse, Catherine Nababi webale kubanga kwali message etuuse, Nantongo Joyce ne Hasfa Habiba mwebale kubanga nammwe mubadde mugoberera. Kkiriza tuberenga ate tuwuliziganya mu updates eziddako. Sabambulire Patrick Nzemberawo mukutu gwa Red Zone TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.